ngenda kubeera nga ntandikirako wano ku ggwanga eryaffe erya Uganda. Yesitole gye ngenda okusooka okubeera nga nkolako kubajjukira nti abalenzi abo basitudde okuba nga boolekera wali Morocco. Morocco eyo jjukira nti kaakati obudde buno wadde olaba nti Africa Cup of Nations abadde akyabulayo okumala akaseera kati ka wiiki nga 2 naye ate ffe tulina okubeera nga tutandika mpola mpola, mubeeramu okufiiringa environment, mubeeramu n'ebintu ebirala bingi ddala. Era omutendesi lwali lunaku lwakutaano ekiro squad eyo nesobola okuba nga erangirirwa gye tugenda okuba nga tukozesa mu mpaka ezo eza Africa Cup of Nations. Bangi mwagirinako ebibuuzo ebyenjawulo, naye jjukira nti kati ttiimu nga bw'ebeera esitudde mu kadde kano wabeerawo ago amannya agabeera nga gajja gyeyungako ennaku z'omwezi nga 15 n'okweyongera waggulu okusinziira ku mateeka ga FIFA nga bwe yasobola okuba nga erangirira. Wabula agamba ttiimu agasobodde okuba nga gareleasinga abasambi ate go tewali buzibu bw'amaanyi nnyo mu kubeera nga tweteekateeka. Kale nno awo wennyini wengenda okubeera nga ntandikira timu yaffe eya Uganda Cranes. Jjukira nti omutendesi Paul Joseph Putti yasobola okubeera nga agirangirira nga bw'ogirengera ba goalkeepers ab'enjawulo, ba defenders, abawuutanyi n'abateebi ab'enjawulo abasobola okubeera nga balabikira ku ttiimu eyo. Era okusooka okuba nga ngikuyisirizaamu katono, njagala okutegeezaako nti baalangirira okwali ba goalkeepers baali bana balambirira okwali Omar Salimu Magoola, y'omu ku abo ba goalkeepers jjukira nti asambira ali ku timu ya Richards Bay FC mu ggwanga lya South Africa. Dennis Masindo Onyango ali ku timu ya Mamelodi Sundowns e South Africa. Then ne kubeerako Nafiana Lyonzi ono akwatira timu ya Defensive Forces FC mu ggwanga lya Ethiopia. Mpozi ne Charles Lukwago ali wali ku timu ya KCC wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Mbazibizi kwe kwali omusambi Tobesibika ali ku timu ya Baton wali mu ggwanga lya Bungereza, nga kuliko Elio Capradosi asambira ku timu ya FC Universitad Cluj oba CFR Cluj awali mu ggwanga lya Romania. Ne kubeerako Jordan Obita ono abadde asambira ku timu ya Hibernian mu ggwanga lya Scotland. Then Rogers Tolach ku timu ya Vipers wane Uganda. Abdulaziz Kayondo ali ku timu ya Slovan Liberec wali mu ggwanga lya Czech Republic. Ne kubeerako omusambi Isaac Mulemono tubadde tuludde okubeera nga tumulabako naye nga gyali wali ku timu ya Victoria Zizekov mu ggwanga ali ku timu ya Victoria Zizekov mu ggwanga lya Czech Republic. Then ne kubeerako omusambi Timothy Dennis awanyi ku timu ya FC Ashdod mu ggwanga lya Israeli. David Owoli asambira ku timu ya SC Villa wano munda mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Mpozi ne Hilale Mukundane naye wali ku timu ya Vipers. Then mba midfielders kwe kuli omusambi Kenneth Semakula ali ku timu ya Al Adarafa nate wali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Khalid Aucho kwali ku timu ya Singida Black Stars e Tanzania. Then Ronald Sekiganda ku timu ya APR wali mu ggwanga lya Rwanda. N'omusambi Bobo Sibyaluhanga ali ku timu ya Auckland Roots FC nate wali mu ggwanga lya USA. Mpozi ne Al Hassan Baba munnauganda oyo yakamala okubeera nga ayabulira bannagana asambira wali ku timu ya FCSB nate wali mu ggwanga lya Romania. Then abatebi be basingako obungi kitegeeza nti twetaaga amagoolo kuliko omusambi Alan Okero ku timu ya Vipers e Uganda wano. Melvin Lorenzen ali ku timu ya Muangfong United nate wali mu ggwanga lya Thailand. Ne kubeerako Travis Mutyaba ku timu ya CS Sfaxien mu ggwanga lya Tunisia. Dennis Omedi ali ku timu ya APR mu ggwanga lya Rwanda. Ne kubeerako Rogers Mato ku timu ya FK Vada nate wali mu ggwanga lya North Macedonia. Regan Mpande kwali ajjukira nti ono asambira timu ya SC Villa wane Uganda. Ne kubeerako Judice Mugabi ku timu ya James FC wali mu ggwanga lya South Sudan gye yakagenda. Ikepezu Ugechuko wali mu ggwanga ali ku timu ya St Johnston wali mu ggwanga lya Scotland. Mpozi n'omusambi Steven Dese mukwala ku timu ya Simbe Tanzania. James Sibogere musambi yeke yayitiddwa ku timu yaffe ya Under 17. Jjukira nti babadde mu mpaka eza World Cup naye nga asambira Masaka Sunshine. Then ne kubeerako omusambi Ivan Ayimbisibwe ono ali ku timu ya KCC wane Uganda. Mpozi n'omusambi Shafik Nana kwikiriza asambira wali ku timu ya KCCA. Be basambi abo abasobodde okubeera nga bayitibwa. So Uganda olunaku olwajjo
twasitudde okubeera nga twolekera wali mu Casablanca era essaawa zabadde 11:30 olunaku olwajjo nga tukozesa Qatar Airways. Twasitudde okubeera nga tugenda era tugenda kuba nga tutandika enneeteekateeka yaffe eya Africa Cup of Nations nga bwe kigenda okuba nga kifaanana nga twetegekera ekibinja kyaffe si kyangu. Mulimu Abawalabu, eggwanga lya Tunisia, mulimu eggwanga lya Tanzania, oyinamu ne baakabejja ba Africa. Olowooza nti Nigeria nalyo ligenda kubeera ggwanga erigenda okuba nga litwesibako nnyo. Lwaki nkyogera bwe nti tebakwalifayinze genda mu mpaka eza World Cup? Kitegeeza nti obwanga bwonna bagenda kuba nga babutunuuliza empaka zino eza Africa Cup of Nations nga we balina okubeera nga bayitira. Ate jjukira nti Abanigeria abo libadde eggwanga ly'amaanyi nnyo bw'oba ng'oyogedde mu mupiira gwa Africa nga bwe kigenda okubeera nga kitambula. So ennaku zino 11 ezibulayo olowooza nti bagenda kubeera nga bazikozesa nnyo. Tulabe nga Uganda bwe tugenda okubeera nga tufaanana naye nga abalenzi bo basobodde okubeera nga batuuka olunaku olwajjo era abasambi babadde 11 sofa basobodde okubeera nga basitula ne ttiimu eyo. Era ku basambi abagendeddeko sofa obudde buno abali mu nkambi kuliko Salim Jamal Omar Magola, ne kubeerako Charles Lukwago, Ivan Muleme, Rogers Tolachi, then ojja kwogera ku Irale Mukundane, Alan Okero yagenze ne ttiimu eyo, Rogers Mato, Ivan Ayimbisibwe, ne kubeerako Musambi David Oward, Bobosi Byaluhanga, Travis Mutyaba, Judith Mugabi, Shafik Nana Kwikiriza, Regan Mpande, James Bogere, omusambi Ronald Sekiganda, ne Dennis Omeri. Kitegeeza nti abasambi bonna abasinga abagendeddeko ndowooza ngo Jacob Bobos n'abasinga bonna bali wano mu East Africa. Kitegeeza nti Sekafa region bakwataganye bulungi nnyo naye nga ba officials eyabadde team leader owa delegation eyo yabadde Dr. Apollo Ayimbisibwe yagenze ne team eyo, then omutendesi Paul Joseph Putti, Fred Muzanga assistant, then Gary Austin ojjukira nti ye goalkeeping coach, Dennis Matthew nga akolanga performance analyst, ne kubeerako Frank Arthur Naudetes ali ono ye fitness coach ku team eno, then Jerry Seven Hunt ajjukira nti ono yakolanga video analyst ate nga Aichem Bomba ajjukira nti era naye video analyst owokubiri, ne kubeerako ne sport scientist Christian Gossens n'abalala bangi nnyo abasobodde okuba nga batambula ne ttiimu eno. Tujja kubeera nga tulindirira Uganda nga bwe tugenda okutandika empaka eza Africa Cup of Nations wali mu ggwanga lya Morocco. Jjukira nti zigenda kutambula okuva nga 21 paka ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwo ogwa January. Kale no enteekateeka nga bwe yasobodde okuba ng'efaanana. Kale